banguka mu nteekateeka mu nkola mu ntetenkanya n'enzirukanya ya bizinensi ng'owuliriza business tip wano mu Bwakedde Mpulira. Akati atera nkujjukiza weebale nnyo okwekumira ku CBS FM era osobola okutuwuliriza n'okulaba programu zaffe z'oba osubiddwa n'ebirala bingi ku YouTube otusangayo Naawe Osobola akatabo akawandiikibwa muganda wange Simon Ssenkaayi kagula $10,000 weefunire kopi muganda wange ate oyongere okuwulira obubaka obw'enjawulo obuteekateekeddwa obulungi. Oh yes, no baga nti munnange tuli mu kwefumiitiriza olunaku olwaluli twasooka ne twefumiitirizaayo ku nsonga eziwerako twefumiitirizaayo ne tugaa nti obulamu tebwetaaga kusaagiramu. Bw'okola ebintu ng'olinga asaaga ojja kukkakkana obulamu bwonna oli muntu asaaga obusaazi nga tewali kyokola ne kigguka. Weetaaga okuba omumalirivu mu buli kintu kyokola era wekkiririzeemu ng'oli mugenderevu mu ekyo kyonna kyokola. Teweekozaakoza yewawa omubiri ekyo kikole. Tugaa nti omuntu atali mugumiikiriza era nga talemerako alina ebiseera bya maaso nga bizibu. Teri kintu mu nsi kituukibwako mangu. Obuwanguzi bwonna bw'amaanyi butwala ebiseera biwanvu ate nga n'omulamwa gubeera gwa kulemerako. Ne tugaa nti obulamu kirabo okuva eri Katonda si lumbe oba ebizibu omuntu by'alina okweggyako. Kya muwendo nnyo okuba omulamu era kino oteekwa okukitwala nga kintu kikulu nnyo. Actually kye kyandisoose mu byonna nti kya muwendo nnyo okuba ng'oli mulamu. Tugende mu maaso. Teri kifo ky'olituukako mu bulamu nga tokyetaaga kuwabulwa oba kulambikibwa. Toli lw'olituuka n'oga nti wano siwabulwa, wano sirambikibwa. Oba oli ku kiti ki, oba okola ng'ani, oba oli w'amaanyi genkana wa. Ekiseera kyonna mu bulamu tuba tuyiga era tuwabulwa abalala. Omuli be tusinga, omuli be twenkana, omuli n'abatusinga. Okubanga gwa kulembera abalala kitegeeza bakuwanirira. Kale tokoowanga kuwuliriza na kulambikibwa. Bw'otyo bw'onoosigala waggulu ku ntikko okukira abalala. Ne twongera ne tugamba tutya nti ekintu ekirala kyennyongera okuyiga buli lukya, Katonda atusuumuusa okusobola okusitula abalala. Atuwa amagezi era n'atuteeka mu bifo mu nsi okusobola okukyusa entambula y'ebintu wamu n'okukuuma ebigendererwa bye eri ensi. Ekintu ekikulu buli mulamu ky'alina okuzuula n'okutegeera y'ensonga eyamutonza asobole okuyimirira mu kifo kye w'asobola okusitulira abalala mu nsi. Ekyo kiba kikulu nnyo. Obugagga bw'olina, obulamu bw'olina, ebintu by'olina, ekifo ky'olina mu nsi, byonna tebyakuweebwa kwegaggasa na kukinaggukira ku balala. Naye okubayamba ng'okozesa ebyo by'olina ate nabo basobole okusituka. Omuntu bw'afa ng'abadde alina ebintu bingi tewali kyagenda nakyo. Kano kabonero akategeeza nti byonna temuli. Ekisinga gwe mukululo gw'okusitula abalala, okulera abalala n'okulambika abalala, kubanga ng'omaze okugenda ozzibwayo mu mikono gy'abalala mwe watandikira mu nsi. Kale kozesa by'olina okusitula obulamu bw'omulala oba okubufuula obw'enjawulo buteekebwemu essanyu. Singa buli muntu yali asobola okwefumiitiriza ku kintu kino, ennaku mu nsi yandibadde ntono ate ng'esobolwa. Kyokka olw'omululu ogusukka tufuna endowooza nti tusobola okulya ensi oba tulibaawo ebiseera byonna ekintu ekitasoboka. By'olwanirira mu nsi olwaleero ng'obikuuma okufa obufi obutiribiri
era ng'oyagala bisigale mu lulyo lwo emirembe n'emirembe tekirisoboka. Ekisinga buli muntu kumwagaliza era omuteerewo embeera eyeetambuza olwo lw'anaasobola okukuuma ate ebibyo mu mirembe. By'olwanirira mu nsi olwaleero ng'obikuuma obutulibiri era ng'oyagala bisigale mu lulyo lwo emirembe n'emirembe tekirisoboka. Ekisinga buli muntu kumwagaliza era omuteerewo embeera eyeetambuza olwo n'oba otasobodde okubikuuma bino emirembe n'emirembe. Okitegedde ekyo? Bino by'olwanirira ojja kubikuuma emirembe n'emirembe buli omu ng'omuteereddewo omwaganya. Abaddugavu kino kitulemye okuyiga n'okutegeera. Ndowooza abaddugavu ensi zaffe kye ziva ziritwalibwa ab'amawanga olw'okugaana okufuna okutegeera. Bannaffe abazungu balina emize mingi ddala, kyokka ensonga eno bagiyiga ne bagitegeera era kye baba bakwata ku bye balina okuwa ffe olwo basobole okuba abagabirizi baffe bulijjo, kubanga baayiga empagi enkulu ey'obutonzi nti gwe gabirira bali abalala. Ebifo ebibi bitta okuyitibwa kw'omuntu. Sirabyeyo kintu kyonoona bulamu bw'abantu na kuyitibwa kw'abantu ng'okubeera mu kifo ekikyamu. Ebintu byonna ebiba mu kifo kino biba bikyamu nga mwotwalidde n'abantu baamwo ne baga nti ekyo kifo kikyamu. Buli kimu ekirimu kiba kikyamu. Bw'obanga olina okuyitibwa okw'enkizo era okusukkulumu, noonyanga ekifo ekituufu w'osobola okukuliza okuyitibwakwo. Tunuulira nnyo ensi etwetoolodde olaba oba esaanidde okukulirizibwamu okuyitibwako. Kawuliraako ako kakulu nnyo. Tunuulira nnyo ensi ekwetoolodde olabe oba esaanidde okubeeramu okutuukiriza obuyitibwabwo. Bw'okizuula nti si nnungi, noonya awalala. Kati olwo awakyamu n'awatuufu tunaamanyaawo tutya? Oyinza okuga nti wano okuyitibwa kugaanye kaŋŋende wali, naye ng'ate ensonga ga nti bw'oba olina okuyitibwa okw'enkizo nga kusukkulumu, noonya ekifo ekituufu w'osobola okukuliza okuyitibwakwo. Okawulidde? Bw'oba olina okuyitibwa nga kusukkulumu, noonya ekifo ekituufu. Ako baaba omuzungu kaagamba nti that is deep. Banguka mu nteekateeka, mu nkola, mu ntetenkanya n'enzirukanya ya bizinensi ng'owuliriza Business Tip wano mu Bwakedde Mpulira.